So, no, you stay there. ngenda kubanga nsoma amanya gammwe wadde kale tosoma manya ate obawadde kaadi ate osoma manya kati bwona osoma ali eri bemuwadde kaadi bemubamuwa bebajjawo. So that's good advice. That's why we need people who advise. Justin. I can make a description of what is the kit. So, this is what we call the non-food item kit. There are so many items which are there. These are mosquito nets. This is a mat which you put on top of the tarpaulin because there is a tarpaulin there. So, the tarpaulin, then you put a mat. Then we have branches. Then we do soap. Each family gets a bars of soap, 3 of them. Then there are the kitchen sets. Kitchen sets, utensils, cups, knives. And then we also have the solar lamp. The solar lamp is to help get right. Like say you're going down there for help yourself, then the solar lamp works. So this is what we call the non-food item, and each is for a family. So they are packed for a family of 5. All these items which are there. And so each family will get 1 kit. And of course jerrycan of water. And then also some food. So if you allow us, the minister says something, and after the honorable minister says something, then we'll give something distribution. Over to the honorable minister. Okay, let's listen a little bit. On behalf of government of Uganda, I want to take this opportunity to say this, that these items you see, these are items which are meant to give support to the affected people who were staying within the land field, who got affected. Others lost their relatives, others their homes were destroyed, and they are displaced. We have provided a temporary measure to shelter them, and that is this tent you see right behind us. And we are also providing non-food items through the Red Cross. Of course, Red Cross works together with the government, and also the food items. As you can see, you have osho and beans that will be given to these affected persons. The non-food items has got jerrycans, saucepans, solar lights, blankets, and all these other things that are necessary for a home. And we are doing this
particularly to those who are affected. I want to call upon the neighbors who are hosting the affected persons, because this tent is going to be here and people will be relocating for safety. There is what we have gazetted as a buffer zone, so that people don't continue staying within the risky areas. We have asked people, requested them to leave those areas. We don't want to hear again another scenario of people dying. So we are providing them shelter as government is sitting down to, discuss what is the long-term solution. We have had a meeting today with the Prime Minister, and we have had the concrete discussions on what is the way forward on how we can mitigate the problem. But as an emergency response, we need to give support to our people to survive. And this is what we are trying to do. So I take this opportunity to launch the distribution of these items to support the people, and you should work together with the local leaders of this area. The mayor is around, the security is there. The local leaders, please, my appeal to you is try and control people who are coming from out who are not even affected, but they want to interfere with the process. Let's be humanitarian and give assistance to those who are who really need it. On top of this assistance we are giving, as you are aware, the President of the Republic of Uganda has also offered to give support of 5 million shillings to the families who have lost their relatives. Wow. And that will be delivered to them. And those who are injured will also receive 1 million shillings. I can assure you, government is committed into ensuring that our lives are safe and also we mitigate along through the challenge that we are facing. I thank you. Honorable, an allegation is that the people are here alleging that as they were called here, their houses were being broken. Any clearance on that? Well, we were in a meeting with the Prime Minister and we received information that houses were being demolished. But what we found on ground, that the demolition of the house, which was stopped immediately, was being done in a quest to access the area that they're supposed to excavate in the process. But this must be done in consultation with the owners and also in consultation with the team. So we have stopped the demolition, not until the clear community engagement is done. They will not do it again. That one we have done. How many shelters here? So far we have 50 plus members, but we are planning for 1,000 people to give them support. But right now, people that we have are 50. There are some people who are still hesitant. They are saying, we are going to stay here. If I'm dying, let me die from here. But life first. Other things will come later. And I'm calling upon everybody, if you know you're still within the buffer zone, please leave and come to this shelter. Government is looking at ways to find a long-term solution to the problem we have. But it will be sad to hear that again somebody has died and yet we have provided solutions to the problem. I thank you. Any update on how many people have been recovered, or bodies? The bodies which have been recovered, because we have been in meetings and running around, I don't have the up-to-date number, but by yesterday 8 p.m. we had recovered 22 bodies. Those are the numbers of the bodies. No one was recovered alive except on the first day of the people who were rescued who were alive. How many Uganda? I am not privy to the exact homes, but from the information of the neighbors around, they claim that around 100 homes were affected, but we are yet to ascertain the facts about it. We shall do the interview separately. Let her launch the distribution. Let her launch Then we We are doing the interview. Let's finish up. Let's finish up. Era tuli wano ne Red Cross tuli kulaunching distribution y'ebintu bino kuyamba abantu bafunyemu ebizibu okuva ku kasasiro ebigga nyumba zaabwe. Fega gavumenti tulese emmere, tulese jerekanzi, tulese blanketi n'ebirala byonna esobola bayamba. Kubanga tuli kulaba nti buli muntu ali ku risk okugamba nti buffer zone area eraba nti buli ssaawa zonna kubanga enkuba ekyatonya osobola kufuna buzibu ndala ku buffer zone eyo mwonna muveeyo mujje mubeere wano mu tent. Kubanga
oba osazeewo nti sigenda kuvaayo kubanga eno owaffe jjajja wange biki ogenda kufuna buzibu ate gavumenti oba ojja mubulaminga bwereere. Gavumenti ekugamba nti vaayo ojja obeere wano katufunemu engeri osobola kufuna long term solution. Era ndikusaba abakulembeze aba local leaders timuyogere n'abantu bo bajje babeere wano. Ate nsaba nti aba neighbors bali wano tebafunye ebizibu muveeyo mugendeyo ate mujja wano kutawanya abantu tebafunye ebizibu musasireko abantu bannange. Babadde bamenya babadde wano nga bamenya tuwawulidde nti waliyo nnyumba zabali bazimenya nga tuli mu meeting ne prime minister naye prime minister kwenyininyini yakubye esimu n'agamba mulekera okumenya nyumba z'abantu naye batugulire nti badde bazimenya kubanga bayagala okutuukayo basobola okukola ki okupevinga kubo okutuukayo engeri basobola okugaziwa kubo basobola okuyambamu abantu bali wansi. Naye sawa zenje njogera balekera okumenya amanyumba era ba security team bagenzeyo okwogera n'abantu oba ogenda kumenya nyumba y'abantu ofuna kubo kyetaaga soko oyogere neki nenyini wa nyumba era kyetugenda kukola. Bantu bameka sofa abakagibwayo abafudde okuva jo sawa 2 etoto namba y'abantu gye tuwabajjeko naye nga of course si balamu. What is dead body in Uganda? Okuva jo sawa 2 tuwajjemu bafu 22 naye of course okuva leero paka sawa zensitegeeza tukyalinamu abalala tugenda kufunamu data nga tubeera ne communication department ya office of the prime minister. Mulekera okufuna information walala tulina information eva ku office ya prime minister yekiikirira the whole operation gyeriko kugenda maaso. Mukubire office ya prime minister oba nze minister ekwatagana ku ensonga ebigwa tebiraze. Minisita, abantu bagamba nti omulimu gutambula kasoobo gutambula mpola mpola ti mukozeemu nga gavumenti mwanguye ku mirimu mukozeemu. Era sawa zino tuyogera sawa zino gye njogera kati tufunyemu excavators nyingi kati tulina excavators 16 era tuli kuyongera endala. Prime minister akubye essimu buli ministry ina excavator eri kugiweereza wano era kati speed ya kukola ejja kuyongera maaso. Ensonga za kasasiro eddawa tukyali kubyogerako kubanga tesobola kusala nti tutandika leero tubagenda kuleeta kasasiro kubanga kasasiro mu kibuga era babeera bakola ki bagifuna. So tubadde mu meeting tulikulaba engeri esobola kufuna long term solution naye apparently tujja kwera nga kasasi bajja baleeta naye bagenda ku eka erinnya tebaye tuyogerako si ku wing ebadde eri risk. Munjogeza nnyo smart. So excuse me. I want the beneficiary to hand over 1%. So this is 1%. Na humu Red Cross abantu balwadde abamu tebasobola ate nga tufunye bino naye batuyambe abantu baffe babatugira tubaziike. All right, so I think that is it. Even to a lady, Let's have one. Government, I take this opportunity to hand over the license, support you, and we see how to license and support. no way. No, obadde olinawo omulimu.
olaba wano beba the tent ezisobodde okuteekebwawo Red Cross. Simanyi oba eyambiddwako ne gavumenti naye nga kyekiriwo kati. Abantu bali mu basoma nga babaleeta wano webasofa webaba planning de bagenda okugira nga babeera ku kisaawe wano. Bafunyewo ekisaawe so bali mu kubapanga babaetidde obuwunga emmere buli omu bagenda mu emmere kasawo kakawunga I think ebidomola nesepiki kutandikirako. So eno Red Cross eri mu kuteekateeka abantu bagenda kusooka babaweeko ndowooza ku ntandikwa y'emmere sepiki ekidomola n'akawunga ka Red Cross. Then ne tent ezo nga bw'oziraba nazo za Red Cross nazo ziteekeddwa abantu bagenda kwebakamu. Simanyi muwendo gw'abantu ameka tent ezo ze bapanze zinza kutwala abantu ameka but so far kyekiriwo kyensobola okuba nga nkugamba kyekiriwo. Abo boolaba abakozi ba Red Cross ndabyeko n'abo bagezi ba Red Cross wano mu area naye nga bakyasomba abantu bataddewo n'emmotoka ziri mu kusomba loole zisomba abantu nga zibajjayo eri nga zibaleeta wano mu kifo ekifuniddwawo ekigenda okuba nga kikuumakuumako abantu bano ndowooza nga embeera bwetereera oba nga embeera bwedda mu nteeko for now nga bwe biri kati simanyi interview eno noogirabira naye bwekiti bwe kiri you can see abantu bangi naye abamu batuuze abamu basangiddwa nga bali eri abamu bazze buzikozi bayisizaamu ekizindano nga babakowoola abantu bajje eno waggulu beetabe ku nteekateeka eno bamanye enamba y'abantu ameka abakoseddwa mu kino bamanye bameka abayitaaga obuyambi n'embeera efaanaganako bwetyo. So tents ezo bamaze okuba nga bazipangawo kati ekirindiriddwa essaawa zino Prime Minister Nabbanja Wekiwa Nabbanja ali wamu ne Minister wa Kampala Hajat Minsa Kabanda bali mu meeting n'abakulembeze b'abantu bano kw'ossa ne poliisi ey'omu kitundu baba meeting de wali ku poliisi wano wetuli mpuliriza tuli mu kiteezi ku kisaawe kati bwe bamaliriza okusinkana abakulembeze bye bagenda okujja babitegeeza eggwanga n'abantu bano abakuŋŋaanidde wano Red Cross simanyi walina bwereesa obulala bwobwo oba bukiwegenda eteekamu tujja kubulaba mu maaso awo mpolampola. Yes, so bwekityo bwe kiri nga bwogenda maaso okubanga nka nkunnyonnyola tuli mu bisooto enkuba etonye nakati ekyatonnya naye ffe ngaffe abakimba apuleti tuteekwa kuba nga tubaweereza buweereza mu ngeri yonna oba etonnya oba tetonnya ffe tulina kuba nga tubaweereza so bwekityo bwe kiri emmotoka ezo zolaba nkugambye nti Red Cross eri mu kusomba abantu n'abantu bennyini bassekinomu beekozeemu omulimu loolezizze zisomba abantu nga babajjayo eri kugambye eri terikiriyo abantu bonna babagobyeyo abula okuziikula kati kwekuzzeemu kwekugenda mu maaso. So abantu bonna babakuŋŋaanyiza babaleese wano gavumenti wegenda okubabuulira ekiddako kyesazeewo nga kyo kubanga nkutegeeza nti Prime Minister amaze okuba nga atuuka mu kifo kino newankubadde ng'ali mu meeting wali n'abakulembeze ku poliisi agenda kujja ababuulire okusalawo kwa gavumenti nga Road Mayor bw'atugambye ku makya bwe tubadde naye wali so agenda kuba nga atubuulira kusalawo kwa gavumenti kyesazeewo bosi kuba gavumenti ng'eyita mu bitongole byayo oba mu ministries zaayo omuli disaster and preparedness ebibamba n'ebigwa bitalaze baba balina okubaako kye boogera baba balina okukola statement era abantu gye balinze wano kyovudde olaba ng'olaba abantu bangi abatambudde so it is the situation now. We don't know the number of the people abakoseddwa mu kino ekintu but of course we shall know with the time kubanga bali mu ndooza beewandiisiza nga bo bagenda kuba nga babuulira abantu exactly what happened, I mean the number era kyemmanyi nti gavumenti bateeka ogiwa enamba
entuufu ne gavumenti etegeere wawe esobola okuba nga eyingiramu naye ekisinza okunewuusa sinalabawo nteekateeka ya gavumenti wano ndaba Red Cross nga yo simanyi gavumenti oba ebirekedde Red Cross naye nga bino Red Cross tukimanyi kitongole kyo kidduukirize mu mbeera efaanagana bweti naye tetunalabako gavumenti nga yo ndowooza minisita Nabbanja yagenda otubuulira ekiriwo gavumenti oba ezeeyo ne kasente oba kawunga kano ke bapanze wano actually I thought kawunga naye biveera babisaanikidde busaanikizi there is some things inside yes waliwo ebintu ebibatadde mu ndoomo mbadde mu kusooka ndowooza nti kawunga naye ndaba nga ndowooza mulimu ebintu bingi so sirabika si kawunga kokka naye mulimu n'ebintu birala mu kakutiya ako koolaba tunaaba tufunye omukisa ne tusemberako tunaasobola okutegeera ki kyennyini ekirimu naye nga arrangement bweti sofa bweri bwefaanana Senga. Wamana kusaidia tunachokuje. Wanje? Nyumba ne nyumba